Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero nze nammwe abakyala njagadde mbawe ku ddagala erigenda obbayamba okubeera nga muwoomesa gwe mukitegeera abakyala. Njagala ofune eddagala lye bayita kanyeebwa nga bw'omulaba, ofune n'omubisi gw'enjuki. Funa omubisi gw'enjuki nga mulungi. Njagadde kulaga eddagala eryo ligenda kukuyamba okubeera ng'owoomesa obeere omukyala omuwoomu. Omubisi gw'enjuki gwegwo ofune n'oyo ayitibwa kanyeebwa. Tugenda kukozesa ebyo bibiri. Kati bw'omala obifuna bulungi njagala ofune akantu oteekemu amazzi, tugenda kubiyenga. Kati nga bw'olabaako teekamu amazzi osobola okajjuza oba n'oteeka mu makkati gaako. Ntadde mu makkati gaako kati teekamu kanyeebwa. Kanyeebwa sooka omwetegereze bulungi, eteekamu obwo babuyita bw'okanyeebwa bulungi nnyo kuggwe omukyala ayagala okuwoomesa obeere ng'oli mukyala muwoomu. Nga bwe mukimanyi nabagamba mu abakyala abafumbo muteekeddwa okubeera nga mwekyusakyusaamuko. Omwami ono w'abeera akumanyidde obeere nga weekyusakyusaamuko. Kati kozesa eddagala eryo ligenda kuba likuyamba. Funa kanyeebwa n'omubisi gw'enjuki omulungi. Tandika okuyenga eddagala eryo nga bw'olaba, yenga kanyeebwa muyengere ddala amazzi gakyuke kkala gafuke ga green. Yengera ddala eddagala eryo liyengere ddala. Kati bw'omala oddiyenga bulungi nga bw'olaba, funa omubisi gw'enjuki, funa omubisi gwaffe, nkusaba oteekemu eggiiko emu. Bw'obeera ako ke tuyengeddemu kyemmanyi kangi wamu weekali ako kenyengeddemu eddagala, teekamu eggiiko emu ey'omubisi gw'enjuki. Eggiiko eyo gy'oba oteekamu nga kakomezza makkati. Bw'obeera okajjuzza amazzi teekamu eggiiko bbiri. Bwe kakoma makkati teekamu eggiiko emu. Nze ntadde kakoma makkati ntaddemu eggiiko emu y'omubisi gw'enjuki. Ddamu obeere ng'oyenge. Yenga eddagala eryo bulungi nnyo. Omala oddiyenga funa bulungi akasengejja. Sengejja eddagala eryo. Nze sibalaze nga nsengejja nkomyawo, naye sengejja eddagala eryo emirundi ng'ebiri. Bw'omala oddisengejja njagala obeere nga olitawaaza. Ogenda kubeera ng'olitawaaza olunaku. Osobola odditawaaza emirundi ebiri. Osobola odditawaaza ku makya n'olitawaaza ne kawungeezi nga mugenda kwebaka n'oyo omwami wo. Eddagala eryo ddungi nnyo ku nsonga eyo ey'okuwoomesa. Abakyala mulina okwekolako saaviisi ku nsonga eyo ey'okuwoomesa, kuteekayo bbugumo. N'olwekyo mubeere nga mwekyusakyusamu. Abaami bammwe baleme beetamwa, kuba abaami bammwe abo atuuka ekiseera n'awulira ng'ebintu abikooye, ng'awulira kyekimu buli kaseera. Kati n'olwekyo buli oweekyusakyusaamuko omwami oyo ajja kukakunyumirwa, ajja kuwoomerwa. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777473401. Yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nnyongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako.